era n'obaawo. Paulo Kafeero Prince yali mukwano gwo. Njatukira lifange ku nsonga eno. Paulo Kafeero yali mwana wa Nanganga. Nanganga ebintu bibiri. Nanganga ayinza okuba yali azaala Kafeero manga tamuzaala. Wansonga. Paulo nze yangamba ati taata waabwe era musajja yali mugagga naye nga bo bamulabako lwalo yali musajja wafujjo ng'ayinza okuddewa namba 2 n'ajjawo obubuzi n'obute n'abutwala ate n'abugabira omukyala w'omutawo omupya gw'Aleese gamba nga bwawese waka alekawo chaos naye nga bw'atuuka abalangira bagamba muli baana ba Munyarwanda akola mikajju kati Paulo n'akula ekyo bino batugamba nga ebukojja munyamulenge Nanganga yayagala ddemu omuzaale ate yayina omuvubuka gwe yayagala ne bamuyita Simon Gende yamugamba nti Paulo oli ku kibuga naye si bwe eritegeera nti oyo taata wa tumubuuza twana batya nga gwoli ow'ebyoyo gwatukubiriza Simon oyo ddede ne batambula nga bagenda ne babuuza Nanganga n'addamu n'azaala Paulo mbudde oyo ng'afunyeewo kulinnyaawo akasente weekali Nanganga afuna mukyala we siraamu Nanganga asiraamuke essimu evuga agamba Paulo kati bwe mandi taatawo njagala osiraamuke Paulo baga musajja yandegaananga buto kati agamba nsiraamuke nze siba mu ddiini ya ndanno sima yakola ki muyanzamu baba bakyali mu process eyo sister wa Nanganga byali bingi kuba teyazaala Paulo aziika omukyalo oli ku bijja Nanganga yakeeramisa n'okuzikula tebakakutandika kati n'agenda ku kijja n'asimayo mwanyina n'amugamba nze sikuzaala olukusa olujjawo olusiika wannani nga Nanganga yagamba Kafeero nze sikuzaala olukusa olujjawo olujja wano kina oluteeka wano Buganda wange n'ekirala na bano bannende baafubanga nnyo okugula abantu babaleeta basavuwaze ekintu era bannende baafunangayo abaana abalala abatali ba mugenzi ne baleeta basavuwaze ekintu kati kwegamba otunuulira nnende n'olabanga nnende is totally dense okiwulira nnende is totally dense yes kubanga tosobola kubanga Paulo yali Muganda nontiva miwande n'obeera ku sayidi ye gwe n'ogera ku makyana mutuna mu kamera nti Paulo yakyawa Bisirikirwa n'abasala birungi nawulidde abyogera Sala ze Paulo okuyingira mu bulamu bwa Sala it was me nagenda ne mwandira nafuna boyfriends nagenda na holiday n'enyimba mu bandi kati lwaki alumu tukola akazigero yogerere nga mugamba tumondeko mu bandi y'abakwano nenga Sala nafuna boyfriend n'asanyuka omukwano bwe gwaga Sala nze namutwalira mu ddwaliro yakasozi watudde Kafeero ate kati bategera lwaki bawayiriza Swazi nanti engeri gyali mu mawulire kati abantu balabanga escape boat buli ayagala okubaako kyagira nfuna Swazi we yatunda ennyumba ye Kajjansi Simon kajja oteekawo nga maama aleze abaana kati omu yekka yabuzeeyo omuwala naga wazaalubaabeeti mulabi n'abantu batumanyi banaana afaana taata waabwe Bannayuganda twaniriza kyose ku ngoma mukosa kisesoose ku lugogo cricket oval nga 11 Julayi 2026 tickets emitwalo 2 emitwalo 5 ate mezi y'abantu 8 ya miliyoni 3 tickets onkyazisanga ku kalitikets.com Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle fonoti 765528 kino kye tubadde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzi omuwandiisi vocal powerhouse aludde nga konkone ngongo tutte ku mitima gy'Abannayuganda gendongo yenyuma eyisa ekuwa essuubi agikuye mu sitayiro y'omulembe kati ategese ekitabaagawo twagala kiketovo ejjule omulundi guno gwokka babulaza tutwaleko basista out bitegekeddwa tourism n'ebiwagirwa ono omanyi otegera bulungi King Michael wuuyo
atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musajja atumye King Michael Coronation Concert sinze 15,000 emyezi y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka olekeddwa abayimbi ba best be bonna ono Dancehall Star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleete obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saaziraba nandibadde najjadda walayi kati gwe weeze endala olabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August Serena Hotel ategekeddwa Supremacy Lounge olwo nawagirwa Fashion Safaris SCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Kutusa Conference of MC Mayor ekitongole kya Equity for Men bakomye omusizo n'eyokubiri ekyaliwo omwaka ogwedde mwakiraba ate omwaka guno tukireese mu style mpya fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class Biziga John Black Rudin Waikabakwe Acidic Vocals Ashlo Yujo Obutiti Lady Pazo Lunabe Basa Chris Evans Shinoben Nembazi na Tony Dax Cartel Bruno K Hampton Rasi Maulana Nedrain Henry Mwante DJ SMO Ogada DJ Brian Johnson ne DJ Boogie MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kangoba Gulebirabo omuli obugaali ebyalaani engatto okugomba Salon and Senza Enefaiso n'ebigenderako n'ebirala Friends of MC Mayor Vena tugwera ku meeting point Uganda 18 ogw'omusanvu ng'emipiira 26 okuyingira okujja kw'omutwalo emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa ne Africa Cholokwete Properties Kings Bridals Salon and Sun Shoe Center Neti Hands and School of Skills Buganda Kombucha River Organic Rosemary Beddings Tim Nakare Sabia Furniture Prime Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Aleese service eddwaliro abasajja erisangibwa Ntinda South Food Village Mall Katona Africa Kundundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti ebyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja mbalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu nomazanya nako nunaku bbeere soko nyonyogere bakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction asajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka okuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola it boosts sperm count ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility everyone's yakola restores manhood nerve damage navuza obusimo obwebera bwafa nga amaanyi gakendera mukulu amaze okukozesa ku masturbation long term and powerful results bikolera ddala okozesa lumu paka alla lwali kuyita mulamu improves blood flow to penile tissues na omusajja gutambulira ddala ino omusajja ne gubanga saluti ogikuba dde oba omaze osigala okyalina amaanyi amaanyi nnyo kali ku 0705271973 sangibwa kisaasu kalenderi bale mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Hi. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. As well as Chigambo, it is happening. Ngomanyoliku Shalom 256. And subscribe kindly. Tuwegateko owenga atemuneto swatch into chonna tegwa subscribing. Turn on the notification bell. Akadekola baguluao so that you get notified each and every time that we upload. Singing for the first time ngafana ozukira wakafuna data wakavamu komera nze Shalom Haddad Kawesi erango liku Shalom 256. Lero kantu tukakutte kiromu konga bola bane ekifaananyi kyekyo muzungu yagamba tujja bigonzange tujja banga tubimala tusinzidde wano ku Royal Court ebunamwaya babagiyita sogere ya neighbor ngati njogera ya neighbor yabaga atakoza atya
omuzungu tulana ku Royal Court olunaku olwaleero ebunnamwaya akantu kakutte kiro budde bwakyo naye tojja kukategera kubanga ekifaananyi kyekyo mpola mpola olunaku ero lwanjawulo mukko tuzze tufuna stories enjala ezikwatagana ku mugenzi Prince Paulo Job Kafeero ng'onayogera naffe baana listiibu oteesa olugero ebitagatta nga tugattagatta naye nga ffe tugezaako ofuna ekituufu singa oba interview abatukola tubadde tukolanga ku bantu abali close oba ab'ensonga bokka betuggyeko akantu okulaba ku nsonga zino ez'omugenzi Prince Paulo Job Kafeero naku olwaleero neegattiddwako omulungi wammwe gwe musiba muwulira bamusinga mumanyirya Bisirikirwa ndaabusire kwinya obusinga amukwesa sawundi oyo wadde kale mwe muli bayombi naye bagamba mutoli muyombi mu luyimba omulungi omuto omuteefu naye atasooka kola remake akuzeemu omuteefu akakolamu remake ne kavaayo bulungi tuli ne mami Bisirikirwa olunaku olwaleero tugayamu obusongaano kano ne kali butonotono nnyo naye kyensuubira nti ogenda bba obuyigamu mpola tetwakulabye ku naggulu nga jeni ezifulumira ate nga tuba tukusuubira okubanga gw'omu ku bantu abadde balina obba ali ku mwanjo wali eri kuba bintu obaddemu from the start naggulu oyo yafunamu akatema olwokuba nti ensi yabeera nnyo ku mwana wange Swazi mulina endowooza neŋŋamba oba banaagulirira omusaayi bamuggyeko nenkubirako ne ku bbalamu nemuga bbalamu abantu tebagulirira omusaayi ne bagenda ne baggyako omwana wange nga tebamwagala akati olw'okuba nayinamu kafiyaako neŋŋamba owange kanzijeko essimu zange mpumule bye mpumulidde binaasanga n'amasimu agajjako n'amasimu nagajjako ate nga Simon yatamba maama gyamutugende ne mugamba mwana wange ndeka oza nyingire wansi wa kitanda gye mba neekweka oye maama togenda wansi wa kitanda omusaayi ogwasooka bwe guba tegwatubuula maama beeramu Simon nga yaŋŋamba ne mugamba era nazizzaako naye nali ngenda okuziggyako nalina posi gye nateekayo nasabira abaana abo bana era nga ngamba amazima tegeekweka Mukama abamperenkirire posi gye nasembayo kukola naye nasanyuka kubanga kye nasaba Katonda ate kye nali mmanyi era kyekyabo wali omanyi ekituufu kye nali mmanyi omwana omulala gwe nali ndowooza okubaako ye mwana oli eyali ne mwami Ssenkubuge ono maati abadde omusika naye ye Paulo yagamba omwana oyo mubuusabuusa taata we yayina ye yagamba Paulo ye yagamba omwana nali mubuusabuusa maama we yayina ku musanyu wendowooza yazaala omwana Paulo nga tannaba kufa ye kennyini yali abuusabuusa makini omusa omwana oyo kwali kati tuwaziwandde nagamba munange omwana oli oza si wange waliwo omwami yayagalanga omukyalo ate omwana oyo ndaba akola kimu amufaanana abaana ndowooza asigazza bana abo be nali mmanyi naye olw'okuba nti bwe nakyogeranga abantu ne bakiwulira tekisoboka ye yalina ensonga ze yali amanyi lwaki talina baana babali ezamugulirwa abasawo kuba twabye interview nga omu kuba mulamu wo Anko Mugerwa ngagamba Paulo yali serebu yalina ssente nga buli mukyala yenna yandyagadde obbaako ne Paulo ekyo kyamuvira kubanga Paulo yali asobola ozaalayo abaana abalala ng'ayongera ku baana bano ng'ojjeko ne bayimba mu kayimba ka driver Mugerwa bw'akyogera bw'atyo siyinza kiwakana kuba nange Paulo yemunya kinyumuzanga nangamba nabutonze nakoma kwana omuwala gwe nasanga nenkwana nga tondabangako tomanyi kye nayimba togendangako mu show yange nanga naye abakazi abo balaba batwetooloola be batwekwanira batusangeyo ku show ne batuteegereeyo ati Mugerwa bw'ayogera bw'atyo abamutwe bano oli yennyini yakinyumyanga abakazi bamukwananga abadongo bonna bakimanyi ne bwona otunuza omuzindalo mu Ssemakula ne bwona obuuza Lutaaya kati gwe buuzaako kwa Irini n'amatooke ekyo yatwako interview n'abinyumiza obukazi obwetega omwami we gamba Mugerwa bw'ayogera bw'atyo aba mutuufu kubanga ye bw'aba yawuliranga oba yalabanga naye kati nze ng'eyali ne Paulo ate nga n'abasawo tunoonyeza omwana n'atubula era ne bambuulira ensonga era gayina omu bamwita Businga
oyo Bwiino w'amaanyi nnyo nalwawo nga mukozesa taŋŋamba mutuyanga noonya omusajja omulala kuzaala ng'omusawo bwankebera tandabako kingaana kuzaala twatambula mu basawo ab'amaanyi bagayinokologist ab'amaanyi wano ne bagamba nti omukulu yali anywedde nnyo yafuna low sperm count n'aba nga yakoma kuzaala nga muto tebagamba nti tazaala naye yakoma kuzaala nga muto. Yeah, that was the statement. Kati omugenzi baali bakimugamba ekyo nga akyali mulamu kati yali akimanyi kubanga ne mukwano gw'omugenzi Livingstone Kasozi ye yagezaako omuleetera ku ddagala egganda ye ng'amugamba yeyanywa kuba ne Kasozi mu ndabika ye nga bwe yali alabika gwe tewala nti yazaala abaana babiri bokka tetumanyi. He had the same problem geya Paulo naye ye n'agamba yalina omukyala ye Masaka yamuwanga eddagala ery'okunywa kati eddagala eryo yalyeetawanidde mu kadomola n'amugamba Paulo nywako osanga osobola okuzaala mu lobbi n'abaana n'eddagala eryo lyali likaawa nga terinyweka yalina ekyeri era yanywako katono bwati n'agamba naye kasita nnina abaana Kasozi lino liganye era n'amugamba Kasozi bwe bansibanga abaana nga nfudde osinziranga ku budomola buno n'ogamba Paulo yalina ekizibu bwe kitiko ne Kasozi Paulo bakuleeteranga abaana abasukka mu babiri weeyambulangamu essaati n'ogamba Kasozi yali tazaala buli kaseera yalina ekizibu naye kirungi twafunayo omukyalo omwe yaleeta omwana naye Paulo ye nga bwe yali mulyowa myoyo yamukwata mpola mpola n'amugamba mukwano mbadde njagala nkuweyo akasente akatonotono ogende nako otandike obulamu naye mukwano gwange olina ekizibu omwana oyo siwumu ye yamubuulira naye omukyala tegeeza omukyala yali amanye amazima nti yalwawo yagezaako naye yali akyagala kwanze yansanga ndi mwana muto nnyo ki ekyandinganya okuzaala naye olwokuba nze nali fala ndowooza nali musiru kuba bo bano bajja bange baali bagezi nga beeyiyaako afunako ebbali n'amusiba sereebu nga bo bazaala bwe baleeta naye nga nze ntunudde awo wama etegeeza omugenzi yali akimanyi nti bano abaana be baleeta si bange kugambye twatuuka ekiseera okubuulira amazima agasembayo kati nkubuulira kubanga nze sikyalinayo kyakozesa sikyalinayo sijja kwogera twabeerawo mbulamu ne tunoonya omwana tuba tukyagezaako tunoonya omwana obulwadde ne bujja mumaka obulwadde ne bujja tugenda otukebera Paulo nga mulwadde nga mulamu twali despondant wenjogera bootowasoma kati awo nga tetukyasobola kugezaako kunoonya mwana kati mu budde obwo buli baana be baaleetanga nga tuseka kakati omwami oyo kakati kyalo mukiringa bw'onoyingira mu ddwali n'otuuka mu ddwali bakuggyako omusaayi n'oba nga omukyala mulamu ganze ndi mulwadde kati omukyala oyo olina ekyanga ky'osobola okusigaza mu bulamu bwo kubanga oba omulaba yeewaddeyo kati bwamba tanviiriddeyo agenda kukulabirira nze era buli kye nabuuzanga ne bnaganga Paulo ate ngamba omwana bwati oyo omwana bwati naye kati abaana tebalina musango sinza kudda mu kamera n'entandika bagabira bataata baabwe bamaama baabwe bakyali balaba kati eyo problemu eyaliwo era kuba nawulirawo nga bagamba Robina yakola ki kugamba obulwadde bwabuba buyingidde butabula nze bwe nasooka okiwulira nanoba ali musava mumanyi omuyimbi ali mu Amerika kibi wandimukubidde ku ssimu namukubira essimu nemugamba saava njagala onfunireyo akazigo nga wekali waswaza nga sitatasobola kola ki kubeerawo ali musavananga nti biisi wano wetusula waliwo obuzibu bulooka zisimise teziriko pulasita ziri kungulu nga saava nfunira akazigo ako nga nkayingira naye bwe nali nkayingira nabeeranga ne kureti ya Nairo baasi omukeeka ne piro naye nga kureti ya biyamba nayo ebintu bye nayingira nabyo mu kazigo vadde oli waka Nairo nakati olwo baali kati ye Paulo nali nsooso tegera nti alwadde nange kati nindowooza nange ndowooza naawe olwadde ntabuka nempaala omanyi okupaala kati mu kupaala okwonziza eno nziza eri kati mu art industry muno ninamu omuntu wange mukwano gwange obukize bamuyita Dr. T obudde bwe butambula bwenoba naye Paulo yalina ekintu kibuuzako okusaava olwo alabika yanteekangako surveillance
yawaggulu buli waddanga ngaba akati manchi ali mu kaziga kakasinise bbulooka n'akasulawo ennaku ezi nga nsula nkabala ngenda kufa nga byendiko byendowooza va ku boda emmotoka nagikwekanga yanzitira ku mugongo nanga kati nabutono njagala abantu abali wano bakuba endulu bagayitwala bye Kafeero ne Bisirikirwa naye kuba toyagala oswale yingira mu mmotoka tuddewa kati ntya oyinza okwekola ekikyamu Katonda bw'aba kireese tufe njagala tufe nga tuliki kazigo yakannemya kubanga yajjanga ng'atamidde n'akonkona obuzigo bw'abaana n'akonkona saava n'amugjeyo n'amuleeta kazigo paka kazigo wetwakolaki wetwakalwamu ne tuddenka kuba tukyali mu process eyo nenkubira Dr. Tessa Dr. T waliwo obuzibu ebitubirwebitu naye nkoze ntya Dr. T namba baamu obudde okusabira waye mulokole nti bya sala Dr. T yansabira nankubira sawa 12 nangamba Robina nze Katonda mirabe toyina nga bwakugamba mufiudu wano kabaye famire yange kababe sina gonna buulira bo bandabanga kuvaala kukola buzigo nga naye bo tebamanyi kizibu kyenkola ki kyolina naye nga nkugamba Paulo yali mwagala obulamu bwange bwonna naye kati ngawuliraba ngenda kufa ndowooza kino ndowooza kiri kakati Dr. T bwangamba nti nsabidde genda ku musaayi banali maze ebbanga nga mmotoka bwemba ngenda ensambi okuweta mu ddwaliro yange eyitawo buyisi nekkirira nga tikyawetayo nga ntiddeyo ngenda otuuka ku musaayi nga sina bulwadde osooka n'otuula waliwo dokita bamuta Dr. Raymond ye yahandolinga kesi ya Paulo ebiseera ebyo yali aneddinga department ya HIV kati ng'atandika okutwala Paulo atandika omujjanjaba kola atya nga bamutandisiza eddagala baasooka ne balire kubanga Paulo eddagala lyali zibu kuganiza zaali zitandisa okukoowa olw'okuba yanywa omwenge mungi ye Paulo bulwadde tebwandimuse naye mwenge gwe gwamuleetera okufa amangu gwali gwakuba oganiza ezinafuwa kakati naye nze olw'okuba nti Katonda yali ankoledde ekyo neekuŋŋaanya ne ŋŋamba Paulo buludde bwasinga sigenda ngenda kumulaba erumbireyo abantu nga bawuza oyo omugumba ekyobugumba bwe kyavaawo oyo yali muyonje teyazaala bagamba wali sire queen ng'oyagala kasente ka Paulo tebamanyi struggle yonna nze kuba twagibeeramu ne tunoonya abaana paka bwe nakkiriza ne ŋŋamba nti abaana balemye kasita abaana nandeeteranga abaana era bana nga bw'obalaba ne tumanya nti abo be baana be era ne mmanya nti kati nange be baana bange era abo abaana sibalinaako mutawaana tebaba bakwita mami nze nkubuulira wano e Kampala oba Uganda oba mu nsi yonna kizibu nnyo okutwala ne muyingira eddwaliro nga muli discondat ne musigala nga muli babiri omwaddukirawo era Dr. Raymond yagamba Paulo n'amugamba nti Paulo oli solatu omuwala ono naabanga mulamu naabanga akyali mulamu dokita gyali ensambya ne bw'omubuuza baffe keesi yaffe yali 100 by him yagezaako nnyo dokita oyo yalwana nnyo n'akola buli kimu naye nze kyemmanyi Paulo ekyamuviirako obulwadde obwo okupawuka kugenda bweru kano kayagenda ebungereza nze nali mugambye ne muganga totawaana abantu ab'obulwadde bano bakola ki bayitamu nnyo empewo era n'enfuba nnyo ennyonyi emuleke nga mmanyi engeni ze gyesirinyanga ku nnyonyi bwekuleka biba biwe ennyonyi yamuleka baragadindoza ne babuukinga kuba bye baali bamututte oba ne barebuukinga ndowooza ne baddamu ne bamutwala era ekyava eyo yadde akoze ayebye ebigambo biwulira nga bingi yakola ki simanyi kale ekyo ekyokugamba nti ali abafu kyamuyisa bubi naye olwedde yali mulwadde era bo abantu beerandani abaamulina bo bakimanyi ate era mbeebaza nnyo kubanga singa tebaamulya Paulo teyasokola ki kudda wano kati obu bwonna bwonna obulamu tubuyitamu abakyala bwe basomba abaana bo baabaleetanga bwe bagamba ono omwana wo naye nga tuseka nze okugjako mu piriyodi eyo nafuna Katonda n'enfuna ekisa nasanga omuwala nga muto naye ng'omuwala oyo abeera aloitaring around buli Paulo waabeera ku ofiisi ne muyita ne mugamba jangu
ne muyingiza mu motoka yange ne mugamba nze sizaalanga ku mwana naye mpulira olunyuma oyagala ki ewali musajja ono naŋŋamba nze nzija kuzina simanyi mazina ne mugamba olimba naye sijja kwogera linnya lye wakati ali bweru ate mufumbo okumugirayo ebizabusi ne mugamba Paulo omulaba yalwala naye nze sizaalanga ku mwana naye olwokuba Katonda yankolera ekisa jagadde kukolera ekisa nawe genda weekebeza oyinza okuba amanzi naye Katonda bwakuyamba ng'oli mulamu kwegayidde bambi todda Paulo muleke Paulo ye bwe namukazaakaza n'obusungu naŋŋamba neddanza abakazi sinze mbayita namuga saagala ofune ettima naŋŋamba abakazi nze be banneesibako be bansumbuwa muwala agenda okugenda musaayi okuddanga mulamu muwala oyo anjagala nnyo tamala na mwezi nga kampeereza sente era yava kuno n'atunga obweru n'azaala n'omwana n'amutuma luki oluyimba luli kwegamba oyo nayambala ekisa ne nga Mukama nga bwe yannyamba kankolera ono ekisa ne Paulo ne mpulira nga obudde obwo alina okumwetaaga nina omujjala era ebyo byonna byonna by'owulira basamwasamwa wali tewali amanyi Paulo nze nali mmanyi ebyama bye nze mmanyi ewamuluma nze mmanyi ki era nga ye atunula n'aseka nga balita abaana twafunanga muli ekikulumanga gw'omukyala eky'obujja nga abakyala baleeta abaana abalala ate nga bato kati naturally ndi musi nze simanyi bujja ne bwobuuza bakwano bange bano nze sisobola kukola bujja leero n'enkya ne mbeerako ekyo ekintu era nze nkukakasa buno obufumbo obwo bwolabamu bahaaji nga bawasiza abakazi abakyala banaakudde eri abakazi 10 mu nju nze mbusobola ow'abakazi abangi nze mbeera ku byange birala nze simanyi bwe nakule newe nze ekintu bwe kijambulamu bwange nze nsikiriza amaano era nenzikakkana nze tewaliwo omukazi yayagala Paulo agaa nti Bisirikirwa yanvuma oba yankubira kusi era ndowooza mu siteeti y'oluyimba lwa Bisirikirwa ekigambo kyenmanyi nti kituufu kyeyagaa ngali kusanga yadde akukiina sikikolanga munviira ku musajja nga bano abaana b'ennaku zino va ku musajja wange tomanyi tuvudde tonobeerayo mubuulire ebyo yamba n'ensi kyanendayo wabbaawo nwanze byonna nabiraba nze Shalom nalaba obulwadde ku mukwano gwange ebyo nolaba abakazi boogera abantu boogera ne bawoza biki nti ebintu bya Paulo byalina amalwaliro wali ku mirembe Dr. Raymond gyali ensambya ne boogera ye yafuba era yagezaako naye nga Paulo obulamu bwetalya ye naturally netamanyi omwoyo guno yavunywanga nga gumwombera oba yalinanga birowoozo byaleeta okufa obufi naye nga yali musajja gwotasobola okuzaawo mukaka Paulo atanyika nga ne bwakusanga okutte ku ssente ze yalesawo nga nnyingi zitya nabutono wakyakadde obusente bwange nga tasobola kwongerako kigambo yakuyitanga nabutono ye nickname yali yagimpa kupadda neesigala naye kakati nzera nula neneewuunya waba abantu bano abazze bakola interviews oba tebalowooza nti abasawo abo baba balaba kuba noolaba mugebamuze nabeeranga mu ddwaliro nga nzija saalabako ku muganda wa Paulo akwatirako nga negunjaga yajjanjaba nende ate yamusangawo nende yajjanjaba okufa obufi ate bino ebintu bye twogera abantu baba babiraba n'abasawo baba balaba nze nekugambye obwasemberayo ddala nga Paulo akomyewo era namucekinga inewaani ewa Dr. Raymond n'atuweerawo ekitanda ng'ali bubi kati nandikutte omuntu ne mwetwalira mu ddwaliro ate ne musuulayo n'omulekayo ate jjukira Paulo yali amanyi nti nze nnina ekyama ekyo okuggyako ndooza n'abaali abeera nga abaali bategedde n'abatono naye nga ne bakwano baabo okumpi tebamanyi kati nandimulekeddala ye ne Ssenkubuge teyamanya mukwano gwa Paulo abo Bassenkubuge bakimanyi bonna bo bamutetu bakimanyi kuba baaliranga bakuba Paulo bamukebera basi yonna netegeera eyeeyo tibannanga alwadde bwati ne bwati kino nakino kimuluma naye tukoze tutya bakimanyi bakimanyi ekyo si kyane sinakyankisa okuba kyali kimanyiddwa ne malwaliro kyonna as a public secret naye eno mu field eno waffe okujjako omuntu yali dokitatti muba oli mukubira essimu oli mutu gwe nasooka okumera era yeyamunya namagenda kwasirawo kati ng'olwo ndugulaefu afuuka ng'omugu w'eddalu nkubamu akafaananyi nga nfudde nenkubamu akafaananyi nga nkoze nnyo nekabamuko nemyaka kubeetika nayiro bwe bityo nebeerabira ddala nga tosula naye nga sigala mukwano
era nga mudabira era nakkiriza ne nga kati Paulo wano wanneetaagira bwe nkola ensobi ne mulekerera ssaawa zino Katonda agenda kubanga ekyo nkikubuulidde nti Paulo gwe ssaayawulirako n'olunaku wadde embeera yakyuka wanza okuzigwa bonna bwe nagezaako okukola nga nnoba ng'ajja n'akulemesa nga bamuzuulira wooli wasembeeyo ewazza naye ngamba kati eneefuuka ekkaba n'agenda n'aguliramu buli yakirungi baali batono nnyo bakwano ba baali bamanyi Kafeero ewazzana era nga bwe tuba tuvuddeyo tulekawo omukozi y'obulamu bwe bwali kwegamba obulamu bwa Paulo bwali buzibu era bwe mpulira ababa bagamba musimanyi yatambulanga n'azaala wano omwana n'azaala obulamu bwe bwali yali creative ye ng'omuntu yali yeezibikira ate nga musajja wa mizi tasobola kunyonya kifudde mu kyalo n'akireeta Kampala era bw'obagamba nabalaba abo banene nga bagamba oba maama Swazi teyamuloba yamuggyako omusaayi wano kyala ye natuuka nakolaki n'atambula n'atinagenda kati bwe yadda nagamba kati mama Nigula akoze eki eyamuyitanga Nigula mama Nigula akaagenza naye nze simugobye kubanga mmanyi sikyasobola kuzaala mbadde njagala ategere nti omwana ntegedde siki naye simugobye mu maka ge naye yadduse byona era kati omanyi tunyumyamu abaswazi nagamba omwana siwa ate nsigale wano naye nga teyamugoba era byonna kwegamba bwe bakola interview okusavuwaza ate nze oli yali mujja wange naye bwe mankubuulira nti Paulo yali amwagiriza kuba nze maaso gange teyamwegaana yamundeetera ewange n'amunyanjula nange nansubula nantwala egula kati ekyo kitegeeza mukyala we yali amugoba banza abalala bonna yabeegaananga ne bw'obuuza abo abaana naye baana bano abakyala bano era ne bwolaba abakazi abo baatiiminga ne batandika okungulira abanvuma baali batuufu banninako obusungu nange sibanenya balina obujju kwanze natuukanga mu kifubu ne babakweka mu ttoowa ne babayingiza wansi w'ebitanga ate ng'omumbejja nnyingidde queen of the area gabalina ne bwonoobuuza abaana baabwe oba ne banavangawo bannonya eddagala biki ne babawazza omuceekingako nga mukazi ng'ajja kuyingira ebinaabiro byebweru wadduke yeekweka naye nga nze sirina bwembeera kati obudde obuneesasuza bwe baabufuna naye kati otegedde ensonga y'okuzaala yagaana bwekyo nenoonya mwana oba tukyanoonya omwana tugamba nti oba waliwo ekisobola okumuyambako nadde mubunja mu maka gati tobwa kyali kyakukola nebiwanvuira ddala te kati awo naye nga nandyagadde okuzaalirawo wali okyagala muli era bo wali mukusooka bagamba ndi mugumba ne banvuma omugumba agenda tojja kutwala bintu by'abaana naye muli ne ngamba bano abazaala ennyo olunaku lwabwe lujja kutya nze nali ndulinze nga Katonda jalungi era nafuluma bwe bawulira nzadde ne bamwana nali mulyayi wagaana okuzaalira Paulo nali nziba bubbi ssente ze ne ngamba bano bamanyi ebizibu bye nayitamu omumanye okulaba mukwano gwo nga kuwerera n'omulaba nga Paulo yatuuka obulwadde bwamubanya amawuka gwe naŋŋamba mankuliranga omuntu akutte reeka n'agiteeka waddewa n'agisika namugamba nga olumu ekimuka tosobola kumako n'otakama naŋŋamba sisobole kumulowooza kwegamba n'oyita mu kekyeya nze nina ebi kwegamba ebintu ebijja ne bikuba omutwe gwange buli kaseera nze n'omusajja ne bwajja okungwana n'enzijukira ekintu kye nayitamu nkuliranga ate kati nafuna n'omwana I'm scared to love again. I'm telling you. I'm very scared. Because the last time I did, I was so disappointed. But then I'm back to hell. Nina n'ebinyambala ku mutwe ne ntunula mu n'engamba oba Katonda tali nsonyi walungi ebiri kamere omuze omwana kugamba ebintu ntuwe ebityo era wali ku TikTok olaba omusajja naye simujjukira omusajja oli yayogera mayinji yange kaganze nsaasira n'omuntu akeera n'awasa omukazi kubanga ebirowoozo biba buli kaseera oba okomparinga olabe ate kyenali njagala nakyekubanga nina ekintu ekyo kyemandowooza nti Mukama ayinza obutasobola ebirungi ebyo
Anzo bafu adeo chance emu yokka. Naye nga Paulo nze Paulo okumujjanjaba nali sikolera bafaani be, nali sikolera baana be, nali nkolera mukwano gwange. He was my friend. I loved God with everything. Oba gankunyonyola ntya with everything in me. Zenna nali mwagala. Oyagala Paulo. Nali sirina kye mu bulamu kyensobola na kulowooza nti oba mpanyeeko ebbaluwa oba nkole ki. Babbo bannange baali bagezi abazaalibwe. Naye nze nabeeranga mutubu. N'ogamba nze kambeerewo kangume. Nze nga mmanyi olumu Katonda anaakola miracle. Naye ekyobulwadde ekyo kyagijjawo ne manya tewakyali ssuubi. Naye yali aŋŋumiza na Nairobi nabwe genda London yalonzekuba abo bagezi. Bajja kulaba bwe bakola kufuluma. Yali akyalina essuubi nga naawe ayagala omuzaalireyo omwana. Kati ona kyogedde ogamba eno gye esi esoose n'ezasooka zaalagaba waliwo ezasooka okukolebwa. Yakolebwa ku baana naye bakozesa eyo ya paternity nga babagira ne bagamba bano bafaanagana bano abajja wano tugatta wano ne bajja okuba abooluganda ne bafuna abo abafaanagana era be baana bana kati dene ne bagijjamu ate ne bagikolera mu malwadde DNA. Sirowooza nti balamu kati nze balamu saamulabyo balamu mugaga balamu simulowoozaako kuba na interest kola foja ku kya Kafeero nga bwe nalaba obuntu obuyitibwa ku TikTok balamu asobola okutta bisirikirwa biki okujjako nga waaliyo okubajja nga balina plannings era bwe banfudde be baba banzise balamu tanninaamu interest kati akataka ka Kafeero kenkanawo. Boogera ku byobugagga bya Kafeero byenkanawo ebyobugagga eboogera. Oyo ng'olaba Nanganga yasooka n'asika ebintu otuwulira n'atwala ebibanja n'atwala ebyuma era nze nalaba Nende ng'agamba nti basanze eddagala ku Paulo. Taata we yeyeekejjanga kumala kati simanyi lwaki yali yeebuuza eddagala eyaliteekako era guluma yaguzza. Okiwulira guluma yaguzza kubanga bo baamanyanga bye bakoze ate abantu abo interest yaabwe tebeerangako kujjayo magumba ga Kafeero ejjako DNA baalina ekizibu kye batasobola mubaku. Okuva Paulo lwe yafa Nanganga n'atandika okusikeera. Paulo yatuganga taata waabwe buli kiro ng'asula akuba enjuulu. Ng'atuga Nanganga. Nze waliwo omuvubuka Nanganga gw'azaala bamuyita Luyulu. Yansanga najja n'ankuuma. Kati olw'okuba nabalinako obusungu nasituka n'obusungu ntambule mubire nagamba mulamu wandiwuliriza nnyo. N'agamba amaziga abantu ge baakaabira Paulo eddagala taata waffe lyamuteekako lye limuvaako ajja kumutugaamu. Ate waayitawo kaseera kinga tafa. Kati ne batandika okuyiriba n'omuzimu gwa Kafeero buli lunaku. Kati nga banoonya penetration wali we yeebase naye nga baagala kutuukawo batya. Okiwulira? Kati Nende yafuna ogw'omukisa era kye yakola yakikola kubanga kye baali baagala. Si kuziikula Paulo funa ddi. Tebabeerangako na interest bubaziikule Paulo afuna abaana ba Paulo era ndowooza walabye. N'abaana bwe baba bazudde nti bano be ba Paulo wamulabye asanyuka. Ye mishoni ye yali ndala era yagimala naye nkukakasa Paulo ye si mwangu. Kyonna kye baakola. Nze namulaba ng'agamba simanyi baateekayo eddagala. Basanga obukebe 10 obwa Cutex tugamba. Olw'okuba yamanya nti gitanze nagiteekayo omanyi abo abantu bafubye nnyo to put me down okwogera buli kibi. Gwe yateekayo kita gwe yateekawo eddagala. Kati nze Paulo nze nkubulidde obulamu bwaffe bwe nabuyitamu. Paulo namujjanjaba yali amanja ki. Nze nasobola okubeerawo ng'amanyi mulwadde yali amanja ki omuntu eyamujjanjaba bwaffe. Lwaki nandibadde muteekako eddagala. Paulo mu bulamu bw'ensi nze saamuyinaako olutalo yadde oluyombo katiddeko ki. Era mu kumuzinga waliwo omuvubuka eyali akolewaka bamuyita Ddume. Ye muntu eyasuulawo eddagala waliwo omusirikale kakyala kano ne kamugamba Ddube biki by'osudde ku mukama wawe bijjeewo. Ddube n'ajjawo eddagala. Yali aleese eddagala. Yalisuulako olaba wano nga bagenda omuzinga. Nga bali mu kuzinga awo. Yekka gwe nalaba. Nze siyogera tesigenda kuddamu ate siwaanyiza. Era ne bali muggisaawo ne bazinga Paulo. Ddube yali aleese lyakyata omukozi. Simanyi ebizibu bye yalina oba yalina byakukusiza waka byabbye nga agamba omuzimu guno gusirike nange saamanyi. Era nali shocked kuba natunula bwendi. Ebyo bagamba mbu namwambula omusaalaba simanyi namwambula chain omusajja nze nali mulamu.
nze mbeera naye lwaki nandiriza omwambulirawo abantu abamu boogera nga tebalina na common sense tebalowooza oba mbwongo balinamu bulungi Paulo yali bw'ati nga yeebasa okwambula omulambo oba olina okusooka ogutuuza ogujje mu ki nze nalina omusaalaba oyo kyaffe mu katoogo oyo omugenzi the late Cyprian gwali munene bwe guti ng'aguterekana mu seefu nangamba namutono genda oleeta omusaalaba gwange ngenda nagwo Cyprian gwe yampa ngenda nagwo gwe gunannyingiza evvulu kati mu kumuzinga wano ne mbuuza John Segawa nti omusaalaba guno tugutaddewa John n'agamba engeri gy'alina ettaayi gufumite wano mu ttaayi era vidiyo eyo Shalom njagala ogenda ogikwata ogigaziye nakwata omusaalaba n'engufumita wano bwe wati kati ekintu kuteekawo kitegeeza kwambula some people are very stupid olowooza ne bwe balowooza ne weewuunya kati lwaki omuntu nandimwambulidde awo gwembadde neenaaliza gwembadde mbeera naye mu ddwaliro nasulanga nayo era nga bannabitaka abo bagenda Segawa oyo yamalangako ekiro n'avaamu nga ku 10 n'ensigala naye mulimu abantu abalabirira Paulo obutayisa abamwagala nambeere era n'amata Paulo ge yafaana ngagamba ku mata ga Ddaani era twakola interview wakati n'akyogera kuba taagala kwogera ku bintu ebyo Daniel mukwano gwa Paulo yalina abantu baatatijja nabo bootategula Paulo mu music industry yali ayagala nnyo Semakula zinambeemu Ragadde oyo era nga alina engeri bwamwogeza n'agamba nti tukwera n'okwata peni n'owandiika olusala oli n'azokalaga bamusakata n'azina n'aseka n'agamba n'annyuka ne bakusasula yali ayagala nnyo Betty Mpologoma abantu be yali ayagala benkugamba ku mutima naye baabeerawo Ragadde teyayusaako research teyayusaako Segawa yengo oyo ye wa buli kaseta bube Segawa ono eyasira mukakati John Segawa oyo teyayusa ku lunaku ndagire nabitaka abaana ba Eagles abo byomu teyakubiranga munne nga buli omu aleeta ssente kitooke najja ngenokola French asse ate abantu abaali ennyo mu Kafeero salaba na ssente zaabwe nze natidde okulaba Senkubuge katunda mu kamera naga nti yali mukwano gwa Paulo Senkubuge tali mukwano gwa Paulo yamuyitanga mukama wange abo abasajja bakozesa Kafeero bamunyuunyunta ojjukira bwe babeerana bakayimbira n'amabanja gwolabika wali muto baba basibye banoonyayo omucelebrate alina abanja bafuna Kafeero n'abakoleranga ebikulu ne basasula ekiwulira Paulo not even one day yakeerako nakulira Senkubuge ng'omugenyi yali era ng'amuyita mukama wange naye nze natuna Senkubuge nga nze nali mukwano gwa Kafeero bw'obadde ddala Senkubuge ali mukwano gwa Kafeero lwaki yali asazaamu ekiraamo kya Paulo waliwo Paulo yaleka ekiraamo yalamira omwana we Babali n'amulamira bw'ati ng'ayogera n'amala n'awandiika ekiraamo ne bamanya nti wekiri Senkubuge n'akwata omwana oyo omwana nze namumu Martin omwana bwe yatwagenda okuziika nga Senkubuge yankubira esimu n'agamba Robina mperekera ngenda enziika essensi tugenda ku kyalo n'agamba bannange n'agamba kakendeko ewaka tusangawo Martin kyeyava agamba ate ono ne mugamba owaayo y'omu ku baana b'omugezi naye yafisa abalala nabagabye akantu yandibadde akateeka ku mutima n'agamba Robina yagambye abalala nabagabye ono yafisse lwaki nali mufisaawo kiwulira kati ye yakwata omwana oyo ne bayuzaamu oyo Senkubuge ye yasookera ddala okuleeta confusion ebintu bya Paulo Senkubuge siasa Charles James Senkubuge yavaako akanyoola bikya konna ekirabo kya Paulo ne bakiyuzaamu kwegamba bakiyuzaayuza ne bamufuula nti talina magezi bakiyuzanga ekiramu kyo kyaliwo kwegamba bakijolonga bo ne bakwata omwana gwe baasanga ne bamuteeka ku lusika Senkubuge nze yankubirako ku ssimu n'agamba nti omwana ono gwe wampa nalaba n'omwana ng'atunda ku kamera amanvuma naye ono omwana tamanyi nti n'akalembereza ke yafunako Senkubuge okusoma mu kibuga it was me singa nagamba Senkubuge nti abo be bamu ku bakungubazi abazze wano Senkubuge yandimujje mu kyalo yandibadde agamba najja ntyeka mbulala Senkubuge n'akwata omwana ne bagenda n'ennaga nga teeka Senkubuge yali amanyi bulungi nnyo languzi zibaddewo ne bateekako omusiko ow'ekimpati naye Mukama aswaza bulungi era omusaayi omwana gwamugolo kati mulaba yeekuŋŋanya Senkubuge abadde nga ngulira fulufiga avume Senkubuge ng'atasula fulufiga akuvume
kufika namukubira lusimu in fact nali nkaba ne muganda ye kiki kye munjagaza nangamba Ssenkubuge yangamba nkuvume tugane nebuza Ssenkubuge namukola kisiyomangako naye sizanyangako katemba ate sinza nakera namweta because nze ne bwema banjagala script nina abantu bange bemmatira bandagire babe mukibi so agenda wa Ssenkubuge ninga Ssenkubuge obukyayo obungi ndowooza omwana nalabika yamubulirako nti siri wa Kafeero kati ndowooza ng'ekintu omwana yamala n'akimanya n'agaawano neekwesewo bwekwesi yakimanyi kubanga ku musaayi ogwasooka maama we yamugaana okugenda ku musaayi tebamukiriza kujja yamugaana ate Ssenkubuge n'amusigaza ng'omusika naye ng'oyinza n'okwogerako omwana yatunulanga omwana yabeeranga mu kamera n'avuma buli kintu kati nentuna nenga omwana omuto ate nze Ssenkubuge munenye ekintu kimuze singa yankubira esimu nangaalo omwana ono bamunsabye omuteekako ku busika naye oyina ky'omumanyiiko era nandimugaye totawaana Paulo omwana yali amubuusabuusa siye Ssenkubuge yafuuka ennyo yeegata ate nangamba omwana oyo gwe yakozesa olw'okuba bamala okumuteekako nga bagenda basika ebyuma basika ebibanja by'abaana nga babitunda kubanga yalina omusika ne Ssenkubuge ali okuba atunda Ssenkubuge sinza kuga nti yali abeera n'omusika which means he was in the know. Yes. Kati nebuuza kati Ssenkubuge nze ekimunkyaye nnyo okubeera nga buli kaseera ga mukazi oyo yanta mwami Ssenkubuge nange sikwagala nange sikwagala sina nsonga lwaki nkwagala abasajja abo baali bazibu bakozesa Paulo ng'endogoyi lumu baamala okukola kito ne bamugamba ffe baatuwadde bicukulu Paulo nadda nga talina ssente nangamba nabutono abo tebatutte mutwe baleke nkyaliwo ne bw'obuuza mu field y'aba artist bonna betulimu bajja kubulira abasajja bakozesa Paulo ng'akalogoli ng'abasasulira amabanja Ssenkubuge n'akeera ku makya n'alanga ekivulu kya sitatafu oyo abadde anvuma obubbi teyaleeta yadde siringi zaalagawo ate ezo ate manje yazissa naye bo bye baakunkanya tebabyogerako bawoza Bisirikirwa simwagala nze kintu kye ekya Paulo kye baleeta ne bagaa tibakitunda ettaka ekyapa nakibawa abaana babo Swazi yakindaga ne mgalekera otambula n'ekyapa Swazi jjajja wange asala taata wange yakuba essimu ejije mukyala gwe nali nsinga okuwa ekitiibwa mwanze maama wange yanteeka wanyazaalawo n'agenda yanzaala ndi mwana muto n'andeka awo kati oyo omukyala eyandera azaala taata wange nali muwa ekitiibwa mukyala manene yakuba essimu ejo nangamba nga bwe watambula ne weefumbize wa Kafeero wadde eddakiika ezi ng'okomyewo ewaka ate tobaako ekintu n'ekimu ky'okwatako nali muwulira ng'alinga Katonda sirina kye nakwatako okuva mu maka ga Kafeero natambula butambuzi okuggyako ekyapa naye ekyapa abantu bwe baawulira nti nkiriddiza abaana olutalo olwava ne bagamba Bisirikirwa yeegase n'abaana batuuza ettaka naye ng'omanyi lwaki nawo abaana abo ekyapa ekyapa kiriko erinnya nti Kafeero Paulo nze nina ebiragiro ku kyapa ekyo obudde bwange butuuse obw'okuactinga ekiragiro kye bampa ku ttaka nalina okusalako eka 5 zisibe cabinet nsekyali ng'omwami oli we yeebase noonya bakwano be yanimenya abantu nga batono naye abamu baafa buliko Ssemakula yakyaliwo naye n'omwami omulala baali bamuyita Sandi Kyagwire naye Joyce yafa yaŋŋamba Robin abantu abo bali kusibirako cabinet ne bw'okwata ekyapa ekyo n'okiwa abaana tebali ntunda kati abaana bali babawa powers nagawanaani ne Swazi kyenava mpita Swazi ne mugamba Swazi kati ekyapa ekyo nali nkiteresezza onikuza mandeevu nangamba naye ekyapa kino manyi tusobola kukikyusa nga kirina okuddizibwa abaana bakikyuse mannya gaabwe then bo bakusalireko egazi ezibe kasite ekyapa kyabo ekyo kyekyabatanuula ne bagwa eddalu balabanga ono ku ttaka nga tebamanyi byakolako ebiragiro bivudde wange tebabagamba nze n'essaawa zino bwenkera ne ŋŋamba Swazi nti Swazi leeta ekyapa ekyo afukamirawo n'akimba kuba tanyumirirangako obulamu bwe bwonna ne bwaba mbuuza era afukamirawo n'ampa ekyapa ekyo kuba nze nakibawo bo bamanyi lwaki nakibawo abo baleekaana kati ekyapa kyekyavaako obuzibu ne bamanya nti ekyapa kiri mikono gy'abano ne badduka ne bakisiba kabiyeeti ate nga ne bibalwanirira bakimanyi nti abakyala abo tebazaalawo baana lwaki bo baba baagala abaana baabwe bagabane ne mbasanyira abalala bakyala be balwana okufuna ebintu oba bano abafamire kubanga abafamire bakambwe nnyo bagamba obuzibu bwonna obutabula ebintu bino Bisirikirwa kiwulira abafamire obuzibu
bamanya nti kati bano abaana babanyizizza tebakyalina kye bagenda kufuna ne badda mu gurupu eri ey'abantu gurupu eri singa yawangudde bandigigambe kati bwe baba bwadde eka 12 mu situwa bo baali ku sayidi enoonya we bafunira era baba famire naye nga ye nnende ekigendererwa kye kyali kusima malaalo gali balina ekisimu kuteeka bo basima bateekeyo eddagala yajja n'agamba eddagala njagala ensi etegere naŋŋanga naako katabani ke kaali kakyali kato be baali nga tebava ku kijjo nga bali mu kusiba omuzimu olyoso era n'obaawo Paulo Kafeero Prince yali mukwano gwo njatukira lifange ku nsonga eno Paulo Kafeero yali mwana wa Naŋŋanga ebintu bibiri Naŋŋanga ayinza okuba yali azaala Kafeero nga tamuzaala wansonga Paulo nze yaŋŋamba nti taata waabwe nga musajja yali mugagga naye nga bo bamulabako lwalo yali musajja wafujjo ng'ayinza okujja ewa namba 2 n'ajjawo obubuzi n'obute n'abutwala ate n'abugabira omukyala omupya gw'Aleese gamba nga bwawese ewaka alekawo chaos naye nga bw'atuuka abalangira bagamba muli baana ba Munyarwanda akola mikajju kati Paulo n'akula ekyo bino batugamba nga ebukojja munyamulenge Naŋŋanga yayagala ddemu amuzaale ate yayina omuvubuka gwe yayagala ne bamuyita Simon Dede yamugamba nti Paulo oli ku kibuga naye si bwe eritegeera nti oyo taata wa tomubuuza twala batya nga gwoli ow'emyoyo gwatukubiriza Simon oyo Dede ne batambula nga bagenda ne babuuza Naŋŋanga n'addamu n'azaala Paulo obudde obwo ng'afunyeewo ku linnyaawo akasente weekali kati Naŋŋanga afuna mukyala we siraamu Naŋŋanga asiraamuka essimu evuga agamba Paulo kati bwe maani taatawo njagala osiraamuke Paulo ng'agamba musajja yandigaananga butu kati aŋŋamba nsiraamuke nze siba mu ddiini ya Ndanno simanyi akola ki muyanza baba bakyali mu process eyo sisita wa Naŋŋanga byali bingi kuba teyazaala Paulo aziika omukyalo oli ku bijja Naŋŋanga yakeera misana okuzikula tebakakutandika kati n'agenda ku kijja n'asimayo mwanyina n'amugamba nze sikuzaala olukusa olugjawo oluziika wanani nga Naŋŋanga yagamba Kafeero nze sikuzaala olukusa olugjawo olujja wano ki oluteeka wano muganda wange n'akwata Nagawa n'amusimayo n'amutwala n'ebyobugagga byali bawadde omwana wa Kafeero n'akola ki kati Paulo awo naggalawo n'agamba yesu omusajja kyakoze mutundu ayinza okuba akimanyi si yazaala ate nziise wano ki mwanyina awo baatulira Paulo n'afa Naŋŋanga teyalinnyako mulunde kati Naŋŋanga afuna ekiwingi ky'abakazi kino ekirala bakubayo amavi balanjana Naŋŋanga ayingira mu bintu atandika okusika ebintu omwana gw'ataaziika nga ne wali ku kalenda teyajja oyinza okufiira omwana n'otagenda ku kalenda wali ekinnya n'empindu we baali twazaako omusajja obenga n'agamba mbu ensonga yamugaana okuzika Kafeero mu biseera by'olutalo mwe Naŋŋanga oba alimu yaterekanga abayeekera kati abantu beyo nga bamukyawa nga bakyamulinako obusungu mwami oyo kumanya alimbanyi yali mukanzu ngakola interview yakola interview n'agamba ye yateekayo n'ejjita ya Kafeero awo natiira ne nga omusajja ono ne byayogera tabitegeera nali ku nkenke n'endonga eyo bwetize nagyetegeera era nali nkyawuliriza byayogera ne mmanyi ono omusajja olaba abibye n'ekyo ensi yonna kyerala kaakati awo weekugambira nti olw'okuba yamukkirizaako okumuzaala ng'ali n'addamu n'amwegaana kati awo simanyi naye kirungi dyeni era Paulo eri bagende bagikola oba basimeyo Naŋŋanga ngeri gye batera okusima amagumba naye bamusima basima nnyeeyo basima kugamba okusima si kwaka abo babimanya ebyokusima omusajja yagenda misana n'asima omalaalo n'ajjayo naye nga nnende ebyo bye yawoza eddagala bennyini taata we yennyini yeekejjanga ku malaala kati gwoyinza okugamba Bisirikirwa Buganda wali olabyeko omukazi aziika omulamu Paulo gwe bazingira mu lujjudde bwe bati nga abasirikale bonna bamwetoolodde awo nalaba n'ono Mamuli Katumba simanyi alowooza nze namusiiga ebimuluma endwadde namulaba nga neetakulirako nenga naye Mamuli teyandimanyidde Mamuli Katumba ng'akwetakulirako simusiganga ku bimuluma anoonye abakazi abamusiga olwadde nze siyenze namulaba anti omanyi bamugulayo ne bamuwayo ku busente bw'empeke wazifuna naye n'atuna mu kamera n'avuma nze nvumiddwa buli kiyenje buli agoloka ku makya ng'agala kuvuma buli agolokoka atandikira ku Bisirikirwa oyogerako musimanye baatugamba tayomba nja bavuma
bantu batuga Bisirikirwa tayomba muteefu anantambula yenna atenze ku kintu kya Paulo yali mukwano gwa takyasobola kwogera togenda kuzikiza sigenda kuzikiza omuntu nga nundi kati nabasiriikirira nga balowooza sirabo kakati njagala twambalagane family ya Paulo Kafeero egamba DNA ziddibwemu zikolebwe balina sente bamanyi how expensive that DNA was bamanyi sente ezagenda those are fools bamala nagongera omanyi bali so illiterate abamu ku bo gavumenti sente ze yateekwa ziri mu miliyoni oba na biliyoni ya sente ogw'omusayi gw'abo abaana bonna kakati oba balina bagende baguddemu omusayi bagukebera emirundi 3 ng'era okyagubuusabuusa nange kye ŋŋamba DNA zonna 3 nga ziraga ekintu kyekimu kakati obukyali obubali DNA emaze okufuna era basigadde bagamba swazisimuoyo nende Paulo we yabeererawo yali mwana muto kubanza ebiseera bye nalabako nende nga baba banoonya Kafeero nga balina ennanganga Paulo baabeekweka nga tavaayo kirimo okibuuza abaana be kakati nende yamanya ddi abakazi Kafeero baayagala n'abaana baza ate Paulo teyali mukwano gwabwe oba yali tasobola nababuulira bimuluma teyali mukwano gwabwe teyali mukwano gwabwe omuntu bayinza n'okuzaala naye nga naye si mukwano tubeerina naffe ffenna abafamily nga ntongo ye yennyini amuddako waliwo olunaku lwe yakonkonako Paulo n'amubuuza swazi yankolako netwakolako naŋŋamba olwo yajjanga neyekweka n'okwekweka ntongo nga yalagira baziikule Kafeero ne ŋŋamba Paulo weebakono wandimutuze bukristo kubanga baali era yalagirawo omukyali gwe Nantongo kuba Nantongo yali amanyi waliwo omukazi bamuyita Namatobala yagenda n'agamba Mandeva abaana ba Namatobala si ba Kafeero naye Namata yabunaabuna nnyo ne Paulo okulaba njagala afuneko walirabe omusaayi ayogera ekigambo ekyo ne balanga abaana ba Mwannyoko abatuufu n'osigala ng'atosanyuse kuba yabadde ku sayidi eri egenda okufuna emuweeko naye omanyi Katonda ono tanywa wala yatonda ffe tutamira yamutulekera n'agamba munywa wala naye nze sijja munywa ate omwana w'omusajja bamuleke bamwogeredde ne bamusigako sayidi oyo omwana tatunda bamunywa anti bagamba Swazi yatunda ennyumba n'abya interview ya Stella yatunda ennyumba naye Mukama mulungi kasa teyatunda ya Kasozi teyatunda ya Basudde yatunda ya Kafeero kati bategedde sayi mwanyi omusika yatunda yatunda ya kitaawe era Stella okwaliikirwako kuli nti agamba bannange bayinza otunda n'omusajja we yeebase bajja tutunda batunze buli kimu Stella kyekimu eraliikiriza Stella owakati nti abatamutegeera ye Stella kutwalira Mwannyina watukusaayo Stella kadde otubuuza Katonda nagamba akakano kalaba bakasina nenkeegaana Grace n'akola ki n'agamba nze nja kukakuza wange yeesibye kukaakana sinze enkazaala kati bba Grace abafa Stella akeera kuja okutubuuza kukasiisa we twali twebase Paulo n'agamba olaba sentamu bwafudde singa nze mbadde ne basawo nga bafudde buno ku Stella bwe mbadde kugenda okuwangama mu bibanja byawe kubaleka abaana bange emirembe I was so shocked okulaba nga Stella yayimiddemu ttaka lya Kafeero naboza wano batunzeewo bino olwanyi neŋŋamba labakawula ebintu bye yayogera yalaba naye oyo nze era bwe nagendanga ku TikTok n'ensanga agaavuma nga nteekawo akagambo ogenda luno kuba nali mumanyi nti si wuwe kati otamuzaalangako ye Stella si mwana wa Kafeero agenzeeyo nga Paulo amaze kufa yabeeranga wa muganda wa Kafeero kati Paulo bw'amala okufa asala ave ne wa Grace agenda eri wali kyali kimyana mpini lwaki Paulo bw'aba yali amwagala nnyo nga mwana we lwaki yali tamuteekawo mu maka ge yali ne mu maka yakagobawo nga tekasulawo nga tekabeerawo akakawala nga kabeera na Grace kati bwe yafa ne kagenda kawamba era nako kakimanyi nti awo tekabeerangawo koza abo abaana bavangayo ne babateeka mu mmotoka ne bajja ewange okuwumula lwaki tebamu nze Shalom I'm very happy kubanga abaana Paulo beyandaga era omusayi tegubaboolanga kaabo abaana bange ate nzikiriziganye nabo gamba nze era kyokola ndi mahape gange kati kunaku nkeera kwenyolera sina nnaku ate omwana ono afaanana Paulo Kafeero oba amulabi waliwo omwana okufaanana si Luganda njagala okwate omukyala Honorable Namboozi oteekawo Mr. Semakula ne Kasipula bakoze interview ne Kasipula yaleese example eyo bafaanagana olaba ba Luganda kati nze oyo omwana gwe baleeta
yasembayo mwana kwange line nali naye nemugamba naye omwana ono akufaananamu kati omwana bwe yatandika okwogera neŋŋamba ono DNA yange mubodde accent aliwo gwe baleka yali asembayo omwana abadde omuddugavu era abantu gwe balemeddeko lwaki DNA yamusudde wewe nafaana Kafeero yatandika okwogera neŋŋamba mukwano gwa Lini Namugaaliini DNA yabisirikirwa wandudde omwana oyo abaana ba Paulo bw'oba oyogera nabo ku ssimu tosobola kwawula Swazi na Saidi eddoboozi accent ekimu boogeranga taata waabwe neŋŋamba olyo DNA mubodde kati linnagaa nedda nedda ajja kuba wuwe onaamufaanana nyabo byakomyewo nga wuwe ate ono omulala abadde anywa omwenge ku kyalo ogw'ebbanja ng'alinda DNA afune kantu ono agende wa Museveni ekintu kya Paulo nze kyenkimanyiko Kafeero binga komedia kintu nabo bakifudde kya komedi omwana nze mwaba abaana bajja nali so stress kuba abantu baali banvumanyemu naye nina omwana bwe masanga ku TikTok ndaga nze nva ku musaayi naye bwe bandabye ne baga omusajja aba yazaala nze naseka oyo omwana yankolera olunaku yagamba nga ku musaayi paka nakati bambi nze nandifuuse na maama we naye bwe bandabye na maama kuba yankwasa ekisa namugamba waliwo abantu boolabaga mbo bakifuula nga bali mu komedi abantu tebalina byakukola ate abantu they don't have family names to defend agenda kumakya neyeteeka mu kintu ekyo batafuddeyo bewaffe banagamba batya kitegeera agala kuyitawo taata wange awulira akyangamba ndi mwana wa Paulo Kafeero jjajja wange naye some people ekyo tebakirina bagenda ne babeera mu kintu ekyo ye n'ateekayo ekifaananyi nga ewaabwe tebali tebajja mugamba abantu abamu bakifuula komedi n'ekirala nabano bannende baafubanga nnyo okugula abantu babaleeta basavuwaze ekintu era bannende baafunangayo abaana abalala abatali ba mugenzi ne baleeta basavuwaze ekintu kati kwegamba otunuulira nnende n'olabanga nnende is totally dense okiwulira nnende is totally dense yes kubanga tosobola kubanga Paulo yali Muganda not even one day n'obeera ku sayidi ye wenogera ku matenda mutuna mu kamera nti Paulo yakyawa Bisirikirwa n'abasala birungi nawulidde abyogera ze Paulo okuyingira mu bulamu bwa Sala it was me nagenda ne mwangira nafuna boyfriends nagenda nga holiday n'enyiga mu bandi kati lwaki alumu tukola akazigeero yogerere nga mugamba tugondeko mu bandi y'abakwano nenga Sala nafuna boyfriend n'asanyuka omukwano bwe gwaga Sala nze namutwalira mu ddwaliro Sala nze neebaka wansi ne mujjanjaba era bwe zaaweranga ssaawa 10 nga Paulo ava mu bidongo nga ngana mutono Sala kuba ogenda onywemu nange kankumu obulwadde ne nejjanjabira Sala kwegamba ekintu ekyo naye enewe batumwesiga bbaawe era yaŋŋamba Robina oba olinayo interviewa yenna mumpe ate bwe nninnyanga e Uganda oyo muganda wa Kafeero mugamba nti yakuba n'akutuga oyo bba wa Sala birungi akuba n'akutuga bannange yanyiga kuganda tunuulira nnende ebyo byonna nga babigattagatta balage ensi nti Kafeero nali mwesiga kuko buluma mwesibirako ki kati mu bufunze nze naddukanga n'okudduka Paulo nannoonya ngenda nkola obuzigo najja gwebuza abo bakame musaava ng'akyagala omuntu we akati olaba otya muganda we mutandika omukomerera kwegamba ne bwe kyandibadde nga kituufu n'omuswaliza ddala jeni ezaafulumye naye era Nenda Abdul agamba Swazi si mwana wa Kafeero kati Nende ze nagambye muto gwa mugazira bwereri temuli magezi tategeera ate Nende ekigendererwa kyabuze ekikugu tekyali nti baagala kumanya musaayi gwa muganda wa bayina ebigendererwa byabwe batuukiriza kufunako kantu kino kyabadde just for formality kubeera awo kiwulira era mugero avudde n'agamba Kafeero twakuziikulira bwereete twamanyanga ye agamba abaana be basudde be balimu ensa bano be baleseewo ategeera mugero oyo gwolaba yabonyabonya Paulo obulamu bwonna Paulo bwe yabeera ku nsi nga mugerwa mubbi oyo mugerwa tomugguliranga asobola okubba n'akuleka ng'akwanisa abasajja abeeru babeera babbi yalinga tava mu kkomera era ogwasembayo Paulo ng'agenda okugwa wansi yagamba kankaleke kafiireyo nkawone ne mugamba maama wo akulaba wadde takyayogera malaga mujjayo nze oyo si yabeera mu kamera n'ayogera ekintu nekinnuma nze ne bwakeera kunvuma simufaamu kubanga ye wa yalinga atalina yali awo ensi yamu kugamba ensi yabeera awo kireve ensi yaleeta ate nga Paulo yayagala omwana oyo n'amusomesa
omwana sene n'azireka nga musomero n'adduka ne Paulo abaali ababaga yabbye ekiini oyo omubbi ye amanyi ono ye nnende y'amanyi ebizibu nze infact nnende ne bwakera naga atamanyizo talimu kubanga naye tabangako mulamu wange ndibe nali mufumbidde ku kyayi omwana tanywangwadde kakyayewo Paulo teyanzikirizaako nakugulira abantu abo ne bwe bajja nga babagamba essimu yali yabakoowa era bo balaze obukyayi bwe bakwata batya abaana ba gundi ne bakwata abaana ba muganda we ne bazuuka n'otasanyuka nosigala ng'okyali kusaidi efu naye ate nze mu kintu kya Paulo abantu bandinasoma kubanga Paulo oyo takyayogera naye gwe osobola okwogera nze ndi mukambwe ku kintu kya Kafeero era nze nja kuwummula omusika we bamutaddeko musibule mugambe Paulo wera mu musika we katolina kyomanja n'omusika we amaze bangambye olumbe lwanga 11 ogw'omusanvu ekika kyabwe bajja kulonda ngabbo obuvunaanyizibwa bwange olaba ng'ekiraamo tekitambula nga bwe yalaba omusika Kafeero yali amanyi omusika Simon wano we tuli tulina chance omusika Kafeero gwe yali amanyi anko Simon janga obuuze ku bantu bakulabeko abamu ku baana abakakasiddwa DNA test DNA ebeetabudde tubalina wano ono ye anko Simon jangu wano omusika wa Kafeero omutuufu nanda atafaana taatawo obuze kubuuza ku mami nanga afaane taatawe ono yankozesa kati bali bali mu kulaba oli ne abantu tulaba Simon era ndowooza kati omusango ogwo oguttuse nalinga olumu obudde bugenda Paulo n'asooka ewaka kati nga kano kanteega ne koogera mu lukuubo nendyoka ngweri nekangala ne kaseka nze maama si taata kubanga yali amanyi ayogera nga taata we Simon yakola tofujjo ono ye Simon Peter era gwe bayimanye kayimba akadweva kali mutumanyi kayimba kazuukidde nno nabaga omusajja abaana be yabayimbako akayimba kazuukuse katambula zembadde sikawudde n'agamba bandeete nange Simon irala ekisanja omulaba n'avuga emmotoka n'agenda ano omwana nga mbona bamukutte bweti taata we yatuula n'amugamba nti Simon muyise wano okulamire yamulamira vabali nandaba bweti n'amugamba nti Simon tofumanga abantu towayirizanga abantu Simon toganga teweeraguzanga Simon n'amugamba ebigambo byendese mu ttaano ebigambo byendese mu ttaano bibalyo mwegayiriranga omutendere bwomubanga temulina ssente nemugamba ngaayitawo akayimba kayoza tuleko tuwulira ebigambo byeyagambisi n'amugamba Simon osiibudde bakoganga okutisa naye sirina kyabugagga kinyiwadde yadde saati mulekedde ebigambo byendese mu ttaano omwana omuti yava atataatawe n'afuluma n'agwanga wali mu buddo n'agwawo Paulo n'akwata n'awandiika sebe ekyo kyekiramu kye bagamba nti nze nakiwandiika kati ono omwana nandibadde lwakize gwe obusika why Simon ye Paulo teyawungako teyazirikako yatuuka kufa nga ategeera talina lunaku lweyagaa nti nuno nzirise sitegeera yono omusikawo Simon Peter Simon ebigambo ebyo byenjogedde nina kyemmanyi afaana taatawo inake nakuwa yadde saati togenda ala anko Swaz naye jangu obuuze ku bantu bwe nabuuza omwana ono lwaki watunda ennyumba n'agamba maama baali batugamba tugabane nabali ne tugamba tugende ku musayi gubabodde nalimba waaki sebo si kuba batunda ennyumba namanyako n'omuguzi gye wamujja byakasozi watunda byakafeera ate kati bategere naye lwaki bawayiriza Swaz Swaz nanti engeri gyali mu mawulire kati abantu balabanga escape boat buli ayagala okubaako kyagira nfuna Swaz bwe yatunda ennyumba ye kajjansi Simon yali tasobola kuba taata we yamulamira kayiseewo na wano
teri bannange batuusa mu mbeera eyo nga singa owulira ne bamaama abo bano bino ebintu mwaliga mubiwulira mbu simanyi salimatunze tekyavaako omuntu era mama ngenda kugamba ekintu kinene nti nze ntuuka twalipana nga ebintu by'ekkooti tubibaddemu 2015 nengamba nga omuvubuka kangende neeyiye nengende nenkuba ekyeyo ebyo maama obimanyi naye embeera eyo omuto wange wambeerako simoni otali bannange kino na kino bannange kiri paka weŋŋamba waagi ebyekanga bitabuse naye nga kyaŋŋamba abeekanga batabukidde wano bakuba miitingi enkya neggulo bamaama bagamba nze neesibye wano eno ye tayimu okugabana eki emaali yaki yakitafu n'ekika soka gwe sirika nno okugamba okiwulira mwebino ebintu temubimanyi nentuuka 2017 nkomawo by the way ensi yonna egamba Simon Peter yatunda ekajjansi simanyi n'abuula baganda be n'atandika byonna okutunda emaali ebyayogera nkomawo nga tutuula mu miitingi nga basenga ekibali mu ddiiro DNA bebagireeta ne bamaama abo nti okujja wano Swazi okiwulira ewaka tugenda kusooka tukebere abaana wulira maama tugenda kusooka tukebera abaana bano nti ddala be balina okugabana ku maali y'abakitaabwe saakiwakanya neŋŋamba Swazi obwayi kikolebwe naye nga baakireetanga bya lusanku nga bamanyi tekisoboka kukolebwa nze ne muto wange netutuula netukuba palapala bagenda okulaba bifuuse byalaani kiwulira paka DNA we yakolebwa abasooka mu mmanyi ya leero naye yakolebwa dde emyaka egyayita nebabuula awo entabo bweva nagulirira nekola biki naye bannange shano mutulina ssente nengulirira eyasooka naye neyazzeeko ate nolabala tulebagabye 2 zibadde mmeka 3 eyo nayo nengulirira neddako nga tugulirira okiraba ekintu ekyo wetulaga kaakati etalimueno bannange bamaama abali eyo nze nsaba mukkirize mubulire abaana ekituufu bajja babuulira ogambye Swazi bakwogerako nnyo jangu obuuze ku bantu bagamba jangu kabakolako mu kamera Swazi obuuze ku mami jangu otuuleko wano bakulabeko Swazi abantu bagamba jangu jasi otuuleko wano bakulabe ate ojja kwogera lwaki wanyiiza bannayuganda otukugamba kiwagala Swazi abeere mwana wa Kafeero bakoyemukko oli ye Swazi ne Simon naye waali najje Dube jangu nawe obuuze ku mami nekuba kutulaba tubuzamu omuyeka gutasanzeewo nagaba gutasanzeewo Mami Dube jangu ati bakulabeko nabe banana bonna bafaana taata waawo bana onafaana taata we mulere wano mudde wano
last born omulabye ono jjajja kwatayo akantu kano kajja oteekawo nga maama aleze abaana kati omu yekka yabuzeeyo omuwala ndaga wazaalubabeeti mulabye n'abantu batumanyi banana bafaana taata waabwe mufaana taata wammwe mugeme omule katujja kweyongeza senga wanaabawo embeera yonna abakyala kumekereza mbeega taata bamu baafa abamu bagamba maama yafa abafiirwamu bamaama balinganga babiri bamaama abasingawe bekwese bwekwesi nti osobola okuba nga tomanyi gye wazaala mwana era bo baddeyo bakusaidinga ememorizi zaabwe bamanye nti guno omwezi twayagala abasajja 3 kati bagendeko ow'omusajja owokubiri banaabagoba bagende newokusatu paka we banaafuna amaka amatuufu kitegedde abaana babafune gye babazaala kuba ne babanagenda ne bakola DNA ne bagitwala eranda kijja sigala kyekimu ebyuma bakebeza biva eri buli weyagala abazungu be babikola ne babijja katwe ate baleme kutabalamu gavumenti n'atuuka okubuusabuusa DNA eya gavumenti nga bagamba nedda eya gavumenti kisoboka naye nze ekyapa kyabwe nakibawa sirina kimanyibwa wa Paulo sirina kyenakyo tolina kyoyagala wa Paulo sirina abaana bange kasita baba bulungi era bwe banampitanga nga banneetaaga nambeerawo balina omukolo gwa ssanyu nga nziganga maama lwannaku nga mbeerawo banze nfunye nnyo abantu abagamba olina abakulumya nnyo bintu bya Kafeero akati ani gwenkera ne ŋŋamba nti gwegenda omuvumu nange mba saagala bavumu nange ndabiraawo mukama bino yaba yabitegeka yaba amanyi baanaabiwulira kati bonna abanvumanga nti nnimba kati era nabyantu mu comment section nga abantu bagamba kati nende yali avumira Bisirikirwa lwaki bamuvumanga ofune amazzi onaabe ku ngalo kuba wejjeeredde kati Nairo agenda kunyoka mpeereza ekikwa naye abanairo lwaki tebampangayo obwambasada banipaddekayo katiba kabiya n'omugenzi Paulo yawomerwanga Nairo ate yeyanjigiriza omwenge era nayigira ku guno 9 for me, 9 for you, 9 for everybody. We need it now, tomorrow, and every day. Now, hey, mama. Ono ye wange nawe nywa mubaba kubanga kwa bulijjo. Kali brand ambassador. Owange wa bulijjo. Akayimba mama. Tujja kunoonyako Mami Bisirikirwa nga twogera ku bulamu bw'omugenzi Principal Job Kafeero akyagaanye okuva mu bantu up to now even after 19 years kati byaggwawo so abagambye abakyala nyonya gye wazaala omwana ne family I think naye nga nze kyenalabye ebintu bino abakyala abafumbirwa abasajja nga bali byakiyala beesiimye tebalina kibalumya mitwe naye gwali mu bufumbo yenna ali mu bufumbo omukyala ndaba bw'oyagala omusajja we genuine weesibe nnya ebbiri ziragaya bw'oyagala bbaawo genuine weesibe nnya ebbiri ziragaya cause anything can happen abali mu bufumbo obw'ekiyani abo bo salaamu aleikum munyo naye wammwe abo nezali yavudde n'agamba bakole DNA ezo mu laboratory ez'enjawulo bitanakola babe DNA mami nesale asooka akola ababe DNA asiraga abantu lwaki abeera nnyo kuba Kafeero n'aba basooka abajjeko atulage nti bali ba Diamond Platinum bano ba mugenzi kuba ne DNA naye bagimusaba teyagikosa era nze namulabye ne mwewuunya emutwe yanshokinza asooka abeera ku bizibu naye abirina naye abantu b'omusajja bamusaba DNA naye yagibawa lwaki ali ku ya Kafeero ye Paulo yawedde abo be baana be Shalom omusajja omuzungu eyasoma tasobola kugamba nti tokyasobola kuzaala mwana n'omuzaala oba omuzaala naffe tujjanjaba abantu kushomeleza services abana lo spam count enkwasa ezo ate nga mwenge gwegwayona Paulo gwegwayona era bwebuuzaako abantu abanyonyo jabbalaba abantu abasinga okutamiva ennyo tebazaala nnyo baana
ne Bad Black agamba bakola jeni endala tibati sponsoring kuba government yo yakomola kati bateekemu ssente kati bo nga bafani ba Kafeero bagende bakuŋŋaanye emitwalo gy'essente oba miliyoni y'essente bagambe nti kati London ate ekirungi ebi eweeri bajja gibawa bo bajongereyo mu nsi endala ekyo kyangu nnyo kasa ssente zibeerawo banaafuna buli agala jeni endanabe ne Deputy Speaker of Parliament Thomas Tayebwa ow'ekitiibwa agamba banne kati abaana bano baneeno okusinga ogamba mbu jeni ebikyakwate bano abaana abawe entandikwa ate ne Tayebwa mugagga ye yennyini agenda eya Paulo tayingire eddwaliro eddala abeere baleme kwogera bwogezi bave mu kwogera tewali ajja kibakolera Tayebwa nga yakwate ssente ze agenda gyeyo azeeyo abaana mu musaayi oba abo bennyini be bajjayo basooke babakebere kutuka nga bano tebaliiko balabe bamaakinga bo bokka na bokka abo ne bwoba togenze na ku jeni eyo wala bwe batwala ku ddwaliro na blood groups ziba zibalaba batataddemu na ssente nnyingi otamanyika nnyo tetugasukana kana bakaisemu kasawundi oba kimunasonyiwa interview tugikoze kiro kubanga your story matters mubeera bulungi musibe bulungi mweraba